Kooti ya ssemateeka eyakulemberwa Deputy Chief Justice Buteera ng'eriko omulamuzi Bamugemereire, omulamuzi Kibedi, omulamuzi Mulyagonja n'omulamuzi Oscar Kihika yasazeewo olunaku lw'eggulo awatali kwesalamu n'egoba omusango omulangira Kimera ono gwe yali awawaabidde Kabaka wa Buganda wamu ne Ssaabawolereza wa Buganda. Neekakasa nti etteeka lyakolebwa mu butuufu ate era n'ebintu ebyaddizibwa Kabaka byamuddizibwa mu butuufu mu mateeka. Kkooti teyazudde kukontana kwonna era teyazudde na bwannannyini omulangira ono bw'alaga ku bintu byalondolo oba byavunaana, era negoba omusango ogwo n'emulagira aliyire Kabaka wa Buganda ensimbi zonna ezisaasaanyiziddwa mu musango guno era aliyirire ne gavumenti. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.